Ebikwekweto eby'engeri eno bizze bikolebwa mu disitulikiti ez'enjawulo nga poliisi eri wamu n'ekitongole ekirwanyisa envuba embi ng'era ku luno kiyindidde mu disitulikiti y'e Namayingo. Ebikwekweto bino bikoleddwa ku myalo egy'enjawulo mu bizinga by'e Dolwe ng'era ebyennyanja ebiweza ensimbi ezisoba mu bukadde 2 bikwatiddwa wamu n'abavubi 9 ne bakwatibwa. Masi Awino, Anna Akinyi, Tobias Ocheng, Mary Misan, Achieng Christine, Anna Nerima n'abalala be bakwatiddwa ne baggalirwa ku poliisi y'e Namayingo nga bano kigambibwa be babadde benyigira mu nvuba embi. Okusinziira ku John Bosco Lukwago nga yakulira akakiiko akalwanyisa envuba embi ku kizinga ky'e Dolwe, abakwate abasinga nzaalwa z'e Kenya ng'era bazze babalabula kyokka nga tebawulira. Ng'ennaku z'omwezi 29 nasobodde okutambula n'abasirikale b'ekitundu kyange n'engwa ku bannakenya ku bantu abatwala obwennyanja buno nga babukukusa nga babutwala e Kenya. Nkubiriza abo ababadde mu nvuba embi baganda bange mwenyigire mu nkola endala. Nenkubiriza baganda bange abali e Masaka, abali ku Kyoga, baganda bange mulwanirire ennyanja yaffe, kino kye ky'obugagga bwaffe. Akulira ebyenvuba mu disitulikiti y'e Namayingo Goma Fred agamba bagezezzaako okulwanyisa omuze guno kyokka nga abantu tebawulira. Goma agamba nti gavumenti nayo tegenda kuweera okutuusa ng'omuze guno gulinnyiddwa ku nfeete. Ekikolwa kino kya butemo kibanga kulya munsi lukwe era omusango guno gulinga gwa Naggomola gwe bayiziiza. Titulijja kwiririra nga district kino tikiri wano wonka. Aba baku TV mubaye mubone Kalangala e Mayuge ni wano tutandise. Abantu bano bajatwalibwa mu kooti bavunaanizibwe okwonoona enanda era tulijja bayigula ku emisango. Manyi ntabadde yenyigira mu bumenyi bw'amateeka obwo okubira omulanga aletera kubanga kano ke tutandise tujja kulaba nti tukutuusa buli omu yenna abadde yenyigira mu bikolwa bino tujja mukwata tumuleete mu mbuga zammwe. Bano batwaliddwa ku poliisi gye bagenda okuggyibwa okutwalibwa mu mbuga babitebye. Ku lwa Kingdom TV, Madrid Nabukeera ne Kiberu Siraje amalindirire. This is Kingdom TV.